kati eggwire lyaffe eryokusatu likwatako omukulu Brian White. Omukulu Brian White kirumira tebali Munnayuganda tamumanyi. Atamumanyi. Omukulu oyo ayambye abantu bangi nnyo mu mbeera y'okubawa akasente n'okubeera nga beekulaakulanya. Omukulu Brian White abaddewo nnyo mu Uganda ng'akola amawulire olw'okubanga nti ye mugagga eyalina power, eyalina authority ebeera nga etambulirako n'abakuumi abamukuuma. N'ateekawo ekitongole ekiyamba abantu era mwe yasinga okuyambira ennyo abayimbi abaali bagudde n'abeera ng'asobola okubeera ng'akola abayinvestingamu n'abavujjirira ne bakomedian abaali beetaaga okubeera nga bayambibwa n'akola n'abavujjirira ne bannayuganda ab'enjawulo twamulako mu mbeera bwetyo. Naye kati mu kiseera kino alabika ebintu bingi byamwefulira oluvannyuma lw'okubeera nga yateekebwa mu kkomera ayo abekako waliwo eruzira obeera ojjukira bw'atuuka eruzira byeyakola twabiraba byali byamagero nti ebintu ebimu byali biremeddwa okubeera nga bikolebwa nga musibe mu kkomera n'abitereeza. Yayita abazimbi ne bajja ne bazimba kyeyagala okijjukizo kyeyagala okuteekawo ne babizimba ne biggwa. Ebyali mu kubeera nga bikola bikolebwa. So mu kaseera kano alabika ali mu katu walabyeko vidiyo awo nga ayogera ebigambo bingi nnyo ng'agamba nti Balamu yeegasse n'abantu abalala basobola okubeera nga bamusuula alina ebigambo byayogedde byashokinze nti alabika mu kiseera kino ayogera ebigambo bye bisembayo ng'asibula bannayuganda nti agenda kufa. Ka vidiyo jakanda kakebisabirabye ate singa copyright ebadde tetukuba wandikalaze ne ku bantu naye kati semba mukola mukanoonye yagambye kase ku Facebook yange yagambye nti mu kaseera kano bannayuganda ndabika n'ebigambo byenjogera ndi mubasiibula kubanga nze ndabika ndi mwetegefu okubeera nga nfa banzite banzijewo okusinga okumumalako emirembe okitegeera. Naye ekikulu ekiri mu mboozi eno gyetwagala okwogerako olwaleero kwe kubeera nti waliwo omuwala waliwo abawala abali mu kumulumiriza mu kaseera kano nga bagamba nti Brian White yabakwatanga yabakako akaboozi yabayisanganga bubi ng'ensolo n'okubakubanga kwakola kwatadde. Naye ekisinza okuneewunyisa amakya ga leero ng'ebyo byonna bigenda mu maaso kwe kubeera nga ntandise okubeera nga waliwo ebifaananyi ebitandise okujja ku social media nga biraga mu butuufu nti omuntu eyali mu kubonaabona eyali mu kukubwa eyali nga mu kukaaba ate nga tulaba aseka ng'abantu bali mu kuseka. Kikyotegeeza amakulu omuwala ono owookubiri eyavuddeyo ebifaananyi bifulumye bingi ng'ali masanyu ate ew'omukulu ng'ali masanyu kubanga waliwo ekimu ekisinza okushokinga ensi nga Brian White alina omuwala omu amuguddeko bwe baseka bali mu buliri. Ono avuddeyo kati alumiriza nnyo okubeera nti yabonyezebwa nga yakuba selfie bw'ati. Ekifaananyi ekyo kiteerewo abantu bakirabe. Bagenda kiraba akutte selfie yakola ki? Yakuba selfie. Ne tugamba nti Brian White bw'abeera alepinga omuntu amulepinga anyumirwa. Okitegedde? Bw'aba yakulepinga olwaleero ate n'enkya n'okomawo ne luli. Kugamba bishokinga. Brian White alepinga omuntu batula bulungi ku mmeeza bambaye n'obuntu bwa Christmas ekijjulo ne kibeerawo basatu bali masanyu ne bali emmere. Kwegamba nti ennaku gy'akaaba ssaawa mu bifaananyi wali eri evident nga yalinga musanyufu nnyo ng'anyumirwa kyokka ate kati atulaga oludda olulala nti teyalinga mu kunyumirwa naye talinayo ekifaananyi ye kyafulumya ng'omukazi ekiraga nti yali tannakifulumya osanga abirinayo kubanga waliwo n'ebirala ebifulumye nga biraga nti omuwala ono oba yali sekuritale wa Brian White nga buli kifo kyonna Brian White bukyagendamu omuwala ono ye nnamba emu yasookamu. Tumulabye mu kubeera nga batambula nga bagenda okugaba emmere nga musanyufu nnyo apozinze n'emmere gye bagenda okubeera nga bagabira abantu. Ne tulaba nga Brian White bwe ayagala okubeera nga agenzeko mu comedy store comedy night mwana muwala era nga ambule ku lusegere. Ebifaananyi ebyo biraga abantu omanyi bajja kugamba tusamwasamwa buli kyoyogera ky'oba olaga balaba bonna comedy. Ne tulaba omwana muwala ono nga bali mu church Brian White agenze okutendeeza ku Mukama Katonda nga mwana muwala ono amuli ku lusegere. Kakati twebuuza nti kiyinza kubanga kyavudde ku ki okubeera nti mu kiseera kino mwana muwala ono avuddeyo n'atandika okugira stories ez'enjawulo ezikwasa ennaku z'ataasobola kubeera nga adduka ku poliisi asobole okuripootinga Brian White nga kati mu kiseera kino ali mu kubeera nga akola interviews ne babloga ng'ate poliisi weeri ne gavumenti. Kalinga akasonga akatono naye kanene. Nsonga nene nnyo. Ebintu ebyo byolaba abagagga bangi nnyo ba celebrities bangi nnyo abantu abamanyi bangi nnyo mu nsi eno singa bebasudde singa bujingo
teyali mugezi nnyo singa teyali intelligent naye byali bimutwala byali bimumaze yali tasobola kwetawuluzaako mukyala yali tamuwona kwegamba bonna abakiri emabega baali bakoze strategy gye yali tagenda kuwona okyogerako ki nze ku lwange kyenjogera ku nsonga eno ngamba bwe nti omanye ebiseera ebimu waliwo bw'oyinza okubeera okufuna omuntu nga azze mukole nga azze akukolere naye ogenda okulaba nga ate waliwo embeera gye mutandisa okwewuliramu ey'enjawulo ne mufuna omukwano ekiryokke ekiryokke kubanga tali under age okitegeera kati mu kweyagala okwo oluusi mufuna misunderstandings oba omuntu ono byali asuubira ku mugagga ono n'atabifuna bwekitegeera oyinza okuba yali asuubira ssente nnyingi nnyo n'okubeera nga yamusuubiza okumuzimbira amayumba oba nga yali asuubira nti bajja muzimbira amayumba na biki n'atakola ki n'atabifuna kati mu kiseera kino lwaki avaayo ng'ate akolagana n'abantu Brian White bayita abalabe ono eyali alya ku ssuwaani emu ne Brian White mu kaseera kano lwaki akolagana n'abalabe ba Brian White okubeera nga ajjayo bwino omukyamu ku Brian White osanga kyataafuna wano bano bakimusuubiza kimuwa abalabe ba Brian White osanga naye nze wema nkola approach yange ku nsonga eyo nja kukola erijjeno sijja gikola ku Brian White yekka nja gikola ku bantu bonna abasobola okubeera victim olw'embeera eyo ey'okuba nti tugambe nti mukwasaganye tugambe mukolaganye n'abakazi oba mukolaganye n'abawala then after some time ne byekyanga twakirabako ewa Daddy Andre nga Nadia Rania avuddeyo amwanika twakirabako ewa Pastor Bugingo nga mukyala we ow'empeta avuddeyo kati tukirabe wa Brian White n'abalala bangi mu nsi yonna gyebiri harakeri byamukubako ali mu kukomera ssaawa zino lwa nsonga eyo kakati nze ngenda kuwa Geno Town nti abakazi bano olumu we batandika okukolagana n'abasajja buli omu aba ne byasuubira omusajja aba ne byasuubira okujja mu mukazi n'omukazi aba ne byasuubira okujja mu musajja of course mu ngeri yeemu kambeere nga nze ko kankolagana naawe mutebi mba nina byensuubira okujjamu naawe olina byosuubira okunzijamu nti singa agreement zino zigenda neziggwa oba enkolagana yaffe ebaako weetuuka nga bye nakusuubiramu sibifunyeemu ngenda kunyiiga kati bwe nyiiga kidde eri nze n'amagezi gange either okukkakkana ne ngamba kantandika olugendo olupya oba okugamba nti kuba kati mpulira nga ndi betrayed olaba nze ngenda mu maaso ate gwe bigendererwa bye tebituuse kati tuli ku pate ebbiri kati tuleme nagamba nti bakazi n'abasajja no two parties ezaategeeragana mu ntandikwa okukolagana babeeko bonna we batuuka naye nga we mutuuka gye mulaga temuli baaluganda oba ne we muba baaluganda benefits ze mujje mu kintu kino kye mbadde mutambuza buli omu azinyumirwa bubwe kati omu bw'afuna benefits omulala n'atafuna ekisoboka okuba nti either ono ababbi ono oba ono teyali mukozi nnyo ono n'akola nnyo so byonna bisoboka ono awulira nga ali betrayed kati asobola okuba nga ono ali betrayed mukazi oba nga musajja natural abasajja bwe tuba tukula batukuza nga tuli bagumu nti bwe kiggwa nga tekitambudde nga we wabala osobola okukakana ogamba fine ekyo kiganye kantandika ekipya tubirabye mu bantu bangi saagala kulondoola nnyo Zigidi yakolagana nga ne Bobi Wine gye baatandikira Zigidi yenkana ne Bobi Wine ssaawa eno naye Zigidi yasalawo nakkakkana singa abaavuddeyo okubaako byayogera ajja kwogera bingi nnyo but akkakkana naye kati bwe kijja nga bakazi omukazi atuuka kwegamba n'ayabya naye ate abasajja bano kuba kino kyoli mugamba nti ono omukyala sekretary ajjayo ebifaananyi bivuddeyo ng'ate baali nga mukunyumirwa mu ngeri y'emu Nadia ye yayabya Daddy Andre messages eyajjayo yennyini ate zino Nadia ye yazijjayo zaali ziraga nga banyumya ate bulungi banyumya mboozi zaabwe so nja kwogera ki ku mbeera eno nti mu institution zonna be it an education institution business institution sports institution entertainment institution ebintu by'abasajja okwagalana n'abakazi bibaayo nze we nasomeranga abasomesa baakwananga abawala era ffe kyatulumanga nnyo nga hedigalo omwegomba kyokka n'omusomesa deputy naye amwagala nekikuluma n'essomero lyaffe teryagwa ssebo ne kati likyatambula ne deputy oyo akyakola ki akyaliyo hedigalo yamanyi gyali abawala balina ekintu kye bakola olwokuba bakimanyi nti bwe banaagamba nti omusajja yankwata nga waalinnya kigenda kusawuninga nnyo era kikubya abasajja bangi nnyo ku ebigo naye munnange n'abasajja bangi nnyo lwakuba tetuvaayo naye n'abakazi batukwata
oli mutuufu n'abakazi bakwata abasajja oli mutuufu niba kwanga tetuvaayo kugamba nti katusaasaanye repu nti munaye omukazi yatukwata bw'ogamba nti abakazi bakwata abasajja kinnyonnyole bulungi awuliriza akitegeere kuba omulwajja tubakwata tuti bamanyi engeri batukwata naye okibalekedde balina engeri nyingi zibakwatamu abasajja nti oluusi oyinza n'okubeera nga obadde awo weebase oli mu tulooto weebase ogenda okubeera nga ye munno yatandise dde okubeera ng'akukwatirira abakutte ng'akukwatirira ne buwekyusa nodderi muntu ng'akukwatirira omukono bugenze mwanda panti abakutte kale ate womala gwe n'onyumirwa ne mukikwasaganya era asigala abakutte anti olwo yankutte yankasa akaboozi yaba yakutte era yembeera yemu nti omusajja nga yagadde okubaako kyakola ne munne nti watandika okubeera ng'amuteeka mu mbeera eyo omuntu asobola nga ye tabali tayagala asobola kitambinga nti bakoze eki yankutte okay kati nze so kankunzika akange nti abakazi bagenda kukola nnyo ebintu bino tebigenda kukoma ku Brian White bigenda kubaayo bingi nnyo but bino bibaawo mu buli institution so it's back to your dignity oba ku ntegeeraayo okitutte oti osazeewo weefuula yabya munno kuba oba buba bulimba ekiriwo nti just oba owulira bubi nti mwagenda mu nkolagana tofunyeemu kyobadde osuubira so kati you're revenging waakiri noono kyafunye alemegenda mu maaso so kati ndowooza kati ekyo si kikulu just nti ekituluma waliwo kalike wawo nakalabye ku Facebook yo nti ekituluma nti abakazi bwe bavaayo nga Teddy Bugingo bwe yavaayo n'ayogera ebintu ebyo bafifita Queen bavaayo mangu awo ne bakola obugundi eno n'omukyala yagwe bagoba kubukedde yalinga akola ku lanchi gundi Flavia n'avaayo ne bakola awo ebintu nibogera ebigambo bingi nnyo omusango osobole okugenda muvi paka omukulu bwe yeetonda so mu kiseera kino nga ontaba waliwo ebibiina ebikwasaganya mbeera z'abakyala tewasobola kuvaayo ebibiina bikwasaganya mbeera z'abasajja nga bwogamba nti fighting for the boy child nga bwe fighting for the girl child ate nebawoza girl child naye ennaku zino ate n'abavaayo si ba child kati oyo child is that a child ngenda kugamba bwe nti edda myaka nga 5 emabega walingawo ebirumu abakazi walingawo ebirumu abakazi nga bawulira freedom rights zaabwe ng'abakyala tezifiiriddwako byatandikira ndowooza mu Amerika eyo ebibiina ebyo gye byava mpola mpola ne bajja nga babizimba kyemmanyi eyatandika olutalo lwa feminism oba okubanga abakyala nabo bajja ku ntikko ne baba nga boogera ne baba nga baliidinga ne baba nga balowoozebwako ne baba nga bakulembera ayinza n'okuba yafa talabye ekirooto kino nga kituukirira naye nga yakitandika so kyatandika dda naye kati kituukiddwako they are now bakyakiivinze tekibadde kibi okutuukibwako kirungi nnyo okubeera nga bafuna ebitongole ebibalwanirira kubanga batulugunyizibwa nnyo abasinga obungi naye ate abamu bakikozesa mu mbeera enkyamu ey'okulimbalimba n'okubeera nga ate baleetera bebaloopa ebizibu nga mu butuufu mwali mukkaanya ngera mwakkaanyizza ate n'ovaayo n'otandika okugamba nti munnange olwokubanga tewafuna kyewayagala ono yakumistreatinga kati nze awo nja kugamba it's okay which is okay why nti bw'obaawo awali ekirungi obaawo n'ekibi buli kintu kina advantage ne disadvantage nti oyinza osanga ng'omukyalo oyo oba omusajja oyo simumanyi eyatandika initiative eyo ey'okuba nti abakyala bajja ku ntikko ye yali atunuulidde ebirungi bigenda kivaamu nti lwaki abakyala tebakulembera lwaki abakyala teboogera lwaki edda mu Afirika abakyala tebalyanga nkoko naddala mu Uganda abakyala tebalyanga nkoko kati ng'era agamba lwaki abakyala tebalya nkoko so ye emiramwa gye yali ayagala gyali mirungi naye kakati bwe kizze ate abamu abakifunyemu batandise okukikozesa ku lw'emiramwa gyabwe emikyamu itisoke bo kye baagala kubanga akimanyi bulungi nti waliwo billions ezigenda okumuyirirwa at the end of the day nga awangudde omusango anyway agabadde amawulire gaffe agakaggwawo kati tukawunzike bulungi nti n'aba nalwanirira boy child osanga gye bali bwe kinajja tekigenda kukolerawo era omuvubuka ali eyo awulira nga tofiiriddwako nze ndowooza yiye engeri gye weefaako nga ggwe omuntu because bwe kijja kati kijja kukola over 50 years from now tuyinza n'ofaffa abamu nga naye nga kisaana nekitandikibwa kyatandikibwa tolowooza nti alakeri ayinza okuba yasirika busirisi biruma abantu so with time
kijja kukola tuyinza okirabako tuyinza obutakirabako batabani baffe bazzukulu baffe oba abajjwa bayinza okukifuna. nsigadde nze koka nange nsigadde nze Mutebifalu gebadde amawulire gaffe agakagwawo mwebali kubeera nga mutugobera tujja kuba tugaba tuusangako buli kiseera lwe ganaagwangawo buli lunaku. Mubeere bulungi.